bano already bali mu kuteekateeka bwongo manipulation. Olwaliro batandise kiprojekti kyabwe bakiyita simanyi bagenda kuddamu okureviewinga simanyi enkalala za NRM. NRM is not a party. NRM is not a party. Tewali muntu ategeera alonda NRM. NRM is composed of UPDF, crime promoters, SFC, CMY, ISO, UPDF. Actually, NRM is the security forces of Uganda. Because olwaliro ne bwobuuza NRM ekuweeyo just declaration forms za districts 10 mu Uganda yonna ezalangiya mukulu Museveni tebaziina. Tebaziina. Neriza usize basoma mwalaba omusajja ono omufere ono byabakama nga tabitegeera. Kitegeera? Nga tabitegeera. So Banna Uganda mugula amaaso. Tugule amaaso tulabe. Naye nga sinnagenda wala munzikirize enjozeeyoze omwagalwa w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okubanga y'omu ku baasomose okulaba nga tutuuka mu Oscars Awards. Tuyinza okuba tetwaleese engule waka naye eyo step gye twatuuseeko nnene. Eyo step gye twatuuseeko nnene. Era kiba kyabwewuusa kya busiru oli okugamba nti tewali kye twafunye okubeera mu Oscars. Connection zokka ezirimu abantu bokka b'omeetinga, you are looking at the world top cream. Omuntu akola obukozi tweet yemu netambula ensi yonna. Otunulira bye bayita ba major influencers of the world ensi kwetambulira. President wammwe mwe yabadde Buladi. There are people who shake the world. Bino ebyamwe byombeerano ne munywa obusera ne munywa mukomboti ne munywa kaziire ne munda mabaala ne muli obukoola ne mukola ki mwe temumanyi kye bayita Oscars. Omusajja Kyagulanyi yabadde mu bantu ne gavumenti ya America beesooka okwebuuzaako nga banaakola decision. Kankuwa ekyokulabirako. Omukyala gwe bayita Nicki Minaj muyimbi wa America yakola bukozi tweet yemu nga yeemulugunya ku gavumenti ya America. N'afuna reply okuva mu Biden, president wa America. Abo bayimbi abamanyi wafi yaabwe. They shake the world. Bw'ayogera bwogezi ku Uganda. Bannamawulire balina n'okutwala obudde banoonyeze what is Uganda. Kati omukulembeze wammwe yabadde mu bantu ng'abo. Be bayita abaseetinga ensi kwetambulira. Manyi mumugera ne mubeere ne Kampala ne munywa walagi ne mulooza nti ensi etambula ng'emugitegeera. No. That is why awo we twatuuse. It is a big achievement. Era ndabyeko aba NRM nga bagezaako nnyo okugezaako okunyo. Omweyogereze takusuuza kayanziko. It is only he who knows it that feels it. Mukulu Museveni yekka y'amanyi kye kitegeeza okumwanika worldwide. Bano abasigadde temuli. Bano abasigadde because bano bali ku mugaati. They will always defend something ne bwe kiba kigenda kugwa. Kati bwe tobeera eyo omuwagizi wa President Kyagulanyi oli n'akulowoozesa nti temulina kye mwachievings. I'm talking about abantu abatambulirwako ensonga.
temumanyi kye kitegeeza era bagezaako okuba nafuya kumanyi kye kitegeeza gwoza kati Kyagulanyi akyasobola okukwatibwako nga buno obumesa obulala era bulijjo mpulira abantu bagamba nti Uganda Kyagulanyi atunze Uganda mwabatamanyi politics wa international ensi tebagifugira mu domestic policy yokka ensi bagifugira ku kye bayita domestic and foreign policy Kyagulanyi ali mu kye bayita kati foreign policy kitegedde foreign policy kati atabitegeera toyinza bitegeera kyobula bwe nalabye kana akabizzi ke bayita kabajjo kana akabizzi ke bayita ka abitex kati abitex ekyamaanyi kye yali akoze mu bulamu kwambala nkofiira na kugenda wasali musale kumusabiriza abitex Kyagulanyi watuuse ne bwotunda ekika kyewammwe tebakumanyi eyo teboogerayo babebe kuulu teboogerayo ba abitex teboogerayo bagashumba nobody even knows if they even exist naye nga ate bo babajjo n'abasigadde bamanyi nti abo abantu gye bali mwe mulina okumanya omukulembeze gwe mugoberera level gy'aliko n'otunulira abantu nga bampuuga mbu naye ali wano mbu simanyi Obuganda bwamutendeka era n'ayambala akakooti n'afuna bajjega banne ne badda wali ku buzindaalo kwe banywera amalwa ne batandika okuloozesa bannayuganda mbu nabo bagemu kyenja mu politics wa Uganda nawulidde abagwagwa abamu busimanyi kakati okugoba mpuuga kigenda kusalamu obuwagizi bwe kibanga okuyimirira ku mazima kigenda kusalamu obuwagizi bwa National Unity Platform then so be it twazimba ekibiina kya National Unity Platform nga tetulina abo abasajja abeeyita ab'ebitiibwa basooka kutuyita bayaga basooka kutuyita bahuligani later ne bamanya nti bahuligani ate kati batambulirwako ensonga olwaleero omwana gwe tugenza okuziika mu Northern Uganda gwe bakubye amasasi tabadde diplomat abadde mwana wa ku ttaka anoonya akalulu mu mbeera embi mu kitundu ky'omanyi nti terina internet oyo omwana comrade gwe tuziise gwe bakubye amasasi asinga bampuuga bano ababeera ano mu Kampala ne bazannya ebyobufuzi nga babizanyisa amagulu abiri kubanga abo abasajja all along babadde wano ng'omulimu gwabwe gwa kuggalawo mulyango gwa mmanju Museveni akutta omulyango gw'omu maaso bano bakutte gwa mmanju naye nga bakulaga nti balwana okumuggyako naye nga pulaani yaabwe nene yakulemezaako Museveni afuga eri nabo bafuga eno ne bajja ne boogera oluzungu lungi ne boogera ebisoko bingi ne batukwotingira engero naye nga amazima gali nti omusajja babadde bamubeezaawo olaba mutuuka n'okuwolereza omuntu abbye ssente nga mmwe mubadde muvunaana Museveni nti mubbi wa ssente gwe n'owolereza omuntu mbu olw'okuba nva naye Masaka ne mutamanya ebizibu ebyatuuka ku FDC nti kaali katego ke kamu ke baatega Dr. Kiza Besigye yamanya nti ssente ziyingidde ekibiina ne bamwetoolwa ne bamugamba nti nedda tujja zoogerako nga tayimu etuuse later ne bajjayo ssente ze zimu ezo okukuba FDC okujaabuluzaamu 2 nga bwe mugiraba olwaleero kati bavuya buvuyi simanyi tiimu ye Katonga etudde simanyi tiimu ye Najja Nakumbi etudde rubbish naye nga singa yavaayo dokita mu budde obwo ng'ategedde osanga ekibiina kye kyandibadde kikyaliwo kati kye babadde bateze nuupu nze nakugamba era gwe comrade wenna we naawuliriza kiba kirungi ne tutambula n'abantu ne babeera bana naye nga tusigadde ku mazima bino babatiisatiisa ekibiina kigenda kugwa kigwe tutandike buto kubanga ne twali tujja abo bennyini abeeyita ab'ebitiibwa abeeyita ab'amaanyi baatujereganga tetulina mpisa tuvuma abantu lwaki wandizze mu bantu abavuma abantu olwaliro president ali Bulaaya
agezaako okutambula okulabanga ayongerayo message bameka kwaba abagamba nti balwanyisa omusajja Museveni abasobola n'okupostinga ebintu byakola. Wali olabyeko abantu abasitula ebintu byetu president byagenza okuteeka ebulani babiteeka ku page zaabo. Bameka bw'okyalaba abakyayambala obukofiira obwaleetera ne baganda bafe okufa. Rita Nabukenya ali mu ttaka lwa kakofiira. Franka Sente ali mu ttaka lwa kakofiira. Sweet Peps mu ttaka. Abaana be battira mu kalulu. Bameka abakyayogera ku bagundi ku ba political prisoners. Bameka. Segirinya we twogerera musajja wattu olwakeesa lwabala. Gwe nojjano n'ogamba nti akasiimo omusajja ali akasaana era n'owolereza era ne mutandika n'okututiisatiisa Mpuuga for president ajje yeesimbewo anti mumuwaga. Mumulowooza buli omu musiru. Ffenna tetuli basiru nga mulowooza. Mu maziga gaffe mu masasi ge bali mu kutukuba mu bantu bali mu kutulugunya mwe muli mu kwegabira sente era ekyo mukiprotectinga era mugamba nti tuvoola simanyi tuli mu kuvoola abakulembeze abensa. Muli bakulembeze bansaaki twabasanga mwajjako Museveni oba twabasanga Museveni akyaliko. Oli wansa naye nga tukusanze emyaka 2-3 obadde mu byabufuzi bya opposition. Munzikirize nkwata akasimu kano. Munansonyiwa bannange. Abadde wankubira wano. So, muve ku bantu abagezaako okubaziba emimwa. Muve ku bantu abalowoozesa nti bakutte politics wa Uganda. Obwo bulimba bulyake bufere. Abantu ba bulijjo be basiba. Abaana b'abantu ababulijjo abasiba mu field be bakuba amasasi. Bane bajja n'oluzungu lwabwe ne babatiisatiisa namwe mutandika okutya okubagambako. Mpuuga ne ttiimu ye ne banne baba balabanga eno bababonyaabonya bagende bakole ekibiina kyabwe. Nammwe ababawagira mugende. Lwaki ogamba awantu wabi naye nga tovaawo? Nze sobola kubeera awantu batanjagala naye ogamba tuli babi tetukwagaliza naye tovaawo. Abamu atuse n'ogamba nti Bobi Wine president waffe yadde tumuwagira naye ensonga yazikutte Bobi. Mwabadde mwagala azikwata atya? Mpuuga ne ttiimu ye. Mpuuga ebaali mu meeting yakkiriza nti sente yazifuna n'afuluma ebweru ne yeekyusa. Ne bamuwa opportunity ne bamugamba nti gwe kennyini genda okole press conference otegeeze banna Uganda ekituuseewo. N'agaana. N'agenda n'afuna instructions eri bakama abalala n'ajja n'awandiika ekiwandiiko. Olwaleero bakoze obukuukuulu. Mpuliddeko simanyi naye omubaka w'e Masaka oyo yayigira ku kaadi ya Nuupu mbona yavuddeyo mbu tetugenda kukkiriza kukuba gwe nze kambabuulire kale mba mulowooza nti tugenda basiriikirira mulimba tugenda bagamba amazima ge mutaagala kuwulira oba mutukyawa oba mukola ki? It is none of our business. Mumamanyira politics wakwewombeeka na kutema ddiiro. Abaana baffe bali mu kufa. Olwaleero tuziise coordinator omuvubuka omuto bamukubya amasasi. Poliisi n'egaana n'okukkiriza bakole postmortem. Abaana bali mu kufa. Mwe muli wano mu Kampala kusiba mataayi na kweyita baabitiibwa. Abaana b'abantu bagenda mu ttaka. Abalwanirira ekibiina kibeerewo. Kino ekibiina tujja kidifendinga kubanga kijjidde ku mulembe gwaffe. Bwaba mwagala kubisuula nga mwasula biri ebyammwe. Ate ekirala njagala bategeeza mmwe abakungu n'abasajja abakulu. Kendeeza. Njagala babuulira mmwe abeeyita ab'ebitiibwa. Ffe ekibiina n'ekikeera ku makya ne kivaawo. Amaanyi agakola ekirala n'ekiddamu ne kibeera ky'amaanyi tugayina kubanga olwaleero kkiriza gaana Kyagulanyi Ssentamu yatambulirwako empewo y'ebyobufuzi. Kitegeera
so mba mulowooza nti muli b'amaanyi. Ow'amaanyi tayomba. Eno bavuma. Mwabadde muleese n'akabaddi awo busimanyi tuvuma obwakabaka. Tuweeyo abantu 5 b'omanyi abannuupu abavuma obwakabaka bwa Buganda. Muyina ebibuuzibuuzi bye muyungayunga abasajja abakulu ne tubasanga mu nsonga z'ekifere. Bwe mba mumugamba nti tuli babi mukola ki mu kibiina kino? Mugende. Keera ku makya obeerenga Kagabo. Obeerenga Jimmy. Temugenda tuliira munda bassebo ne bannyabo. Tuli mu kusibibwa, tuli mu kuweebwa obutwa, tuli mu kuyigganyizibwa, mwe muli mu katemba wammwe. Mugende mu joining gundi Semujunganda. Mugende mba joining. Mune buli muntu asigale mu tiimu ye. Buli muntu musigale mu tiimu zammwe. Bw'oba olaba ng'eno tebakwagala bakusosola tukwegayiridde genda awakuwa emirembe. Kiwulidde? Mukiwulidde baganda bange? Ensi serefusa. Okay, Kazito Kyagulanyi Robert Sentamu atadde ku bakulu bano. Balowooza nti byakusaaga, kumbe ye teyali mu byakusaaga, yali mu byaddala. Bajja mu politics nga balowooza nti bajjanga muliira munda nga talina kyategedde. Kyagulanyi Robert Sentamu oluvannyuma lw'okutegeera nti ttiimu nnene eyagala okumulyamu olukwe. Kubanga babadde bazimbye obwakabaka bwabwe mu kibiina kya Robert Kyagulanyi Sentamu mwennyini nga ttiimu ye NUP ey'ababaka bonna bamusenserera munda. Bw'ayita meeting bamulaga nti tuli wamu naawe, naye nga bw'ova mu meeting gy'ayise bakola eyaabwe ey'ekyama nga bagayagayamu ebyo ebivuddemu ebyo gy'aba abayiseemu nga bateesa engeri gye bagenda okumuggyamu. Baagala bayite musajja mukulu ow'e Masaka omuteeketeeke abeere pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform. Kumbe Kyagulanyi Robert Sentamu enkwe zaabwe zonna ng'azitegeera bulungi. Batandise okwekwata ku busubi oluvannyuma lw'okubeera nti abagobye. Ye bagobye mu public, kitegeeza ensi yonna etegedde emize gyabwe. Olwaleero ne batandikawo ekibiina kya byabufuzi, ensi yonna ekimanyi bulungi nti tekirina gye kiyinza kutwala Uganda lwa nsonga ebigendererwa byabwe byakulyamu buli nsimbi mu ggwanga Uganda. Beefula nti bazze okulwanirira Uganda, kumbe bazze oggiryamu obuli. Abo Kyagulanyi Robert Sentamu ke yabaanise, ensi ebategedde tekyali muntu ayinza kubeesiga. N'olw'ensonga eyo bamaze okubagwamu kati kye basalawo okukola either kwegatta ku NRM mu butongole ng'abaasooka bwe baakola ne beegattayo direct nga tebakyekwekerera, oba okubivaako ne bakkiriza nti ebyobufuzi bikomye mulembe guno tebagenda kuddamu kwesimbawo. Tubateeka wali bali bafukula balinganga mpisi balinga mbizi. Omusajja mpuuga n'okeera ku makyano ga nti Bobi Wine nti nuupu ekuyigganya. Nga singa teyali nuupu wali tosobola na kumanyibwa mu Uganda yonna gwe mpuuga. Wali okoma wali eri Emmengo ow'ekitiibwa Mpuuga ne Masaka. Tobeerangako yadde ne LC1 ow'ekitundu ky'ewammwe. Tayito zonna n'ebitiibwa obifunidde mu nuupu gy'ovuma nti yabahuligani. Before nuupu wali Kiggwe Mpuuga ani yali akumanyi mu Uganda?